tugenze ku Susan Makula. Susan Makula nze jasigala mbaleetera references za jjajja Ichulisima All Access ebigambo bye yayogeranga nga tubirelatinga n'ebigambo eby'ennaku zino. Actually ndowooza jjajja Ichuli twanimufunyeemu ba archive nga weeri awo just tugiteekamu buteesi wali n'oteekamu reference actually nga tumukozesanga reference kubanga right now ensonga za Susan Makula wamu ne Pastor Rosias Bujingo w'otunuulira n'ebigambo jjajja Ichuli byali mu kubeera ng'ayogera gamazima tikikulekera kugamba nti oba omusajja alina waali nga bintu byonna ebyapeninga mu Uganda abifuna ku internet oba alina data eyo gye yagenda ekitali kituufu just bye yayogera mwana wattu yabyogeranga n'obwongo obusukkulumu bayita ba analyst analyzing ensonga nga ne webeera ya future akugambirawo kino nakino wadde kiriwo ekiti naye wa myaka 2-3 kiyinza obbeera bwekiti akatambi kano kanga kuteeka owulirize kigambo ku kigambo jjajja Ichulisima All Access bye yayogera naawe osobola okubeera nga obirulatinga n'embeera eriwe ya Pastor Rosias Bujingo ne Susan Makula okubeera nga naye bamukubyeko ekibaati. Kankusaba subscribing ngende ku notification bell tojja kwera ngo missing updates naddala nga zino. Tugenze ku Susan Makula. Susan Makula nalabye interview yo nasoka tulaba interview yo nga wazaayo property wazaayo motoka nozaayo ettaka nozaayo obusenya nozaayo haga ewa X obuulira baawo pastor omutadde ku sport feba analyst wetuli tusoma okuva ku body language eye contact tusobola okusoma omubiri gwonna kati Susan novaawo juzi nendaba tape yo nti wa dating omusajja nga ali 52. Ladies and gentlemen, bw'omala ofumbirwa waliwo emboozi z'olina offa nazo. The more you bring ezo emboozi out nga zikufuula wa bituli kati abantu bonna bazze bakuwa ekitiibwa gy'ogenda oyogera ni next ng'abantu bagamba omukazi waayita wagenda muwummulamu bituli wadde nga n'ennamba gy'oyogedde si nnyingi wakwogera abantu babiri naye mu sitecha mw'oyimiridde nga muk'omusumba it is unbecoming ogenda ng'oyogera ku Bex. In any case ne Bex bw'oyogerako emboozi tezigatta bulungi. One, nalabye ogamba mbu na dating omusajja nga ali 52 years nga nina 28 banno we bagambye is it 28 n'ogamba awo kati nze Isima mba ntegeeyo nti tewali 28. In any case noba wali 28 omuntu amuwala ali 28 n'obuuka emyaka 12 n'ena n'ogenda ku 5 kitegeeza kuva mu buto oli sikiima 28 n'obulwawo omuvubuka ku 34 ku 32 ku 36 ku 38 ku 40 ku 42 ku 46 mpaka ku 52 moso ne wobanga wamuyina kubeera abawala babayina. Yes, but at this point of time the disclosure is not necessary to making any sense. It doesn't. Olabikanga omuntu trying to cover up babini be bagamba owadde nsi believability ate ne pastor simusiru ne pastor kati atulamu yekka ina byalabanga tali naawe embozo ziri so too good to be true. Mumbera mwe twabadde emabega back in 2000 omuwala akwate FX agize azze n'ettaka nga ye tayina azze ettaka azze biki obigaane abitwale wa maama wo wadde obigaanye ng'obimulekedde ne laavu yennyini eri too good to be true. Mulenzi kyoyo musajja kyoyo you are trying too much to be good in the face of the people yet you don't need teweetaaga obadde kakazi kakabi olabika bulungi olumiza abateesi buli kintu kitambula ku muzuuli but the more you are exposing your stories zikulesiimu ebituli kati wakwogerako ba exaba tetunnabala kuva waluzinga virginity ojjukira waliwo period awo omuwala watabaliranga onyumirwa bunyumirwa ojje mu secondary w'okugukira obe n'omu mu 6 kati bali bameka stop. Simanyi nali 28
ne dating omusajja nga ali 20. Why are you using the word dating? Gamba nefumbira omusajja watu watano mwebi nafumita kakati pastor omumalamu amaanyi n'abantu batambuliramu pikicha bwogenda otambula oyogera naina x pastor omutaddaawo naina no x wange oyo nomala ate juzera ngo ina clip yemu nti nina x kati nina omusango naye yeroya ate ampisa mpo obuyambi kyokka ayinza okumpa paraligo madam kola ekintu kimu kasuku muganda kwata milioni 5 ekibatawanya kyeki kwata milioni 5 ekirimbe mwogezi wo ojjala bange bintu bitambula bulungi right now you are talking out of context. Stories that is inspiring, neither are they supportive of what they say about you. Nze ndowooza oli ku cleaning closet as babini we bagenda bakwanika kati ngo olete ekifaananyi nti Susan mukazi wa kisamalayika ayina omutima. This should be actions. Oyina basayirensing kintu eki kufuna lubuto lwa pastor. Otherwise, teri mbaga joyinza kuwera ng'ofumbi omwaka. Teriyo. Gwezaako kikola olabe nti omuntu akwanjudde. Ng'oli muntu mukulu. Ng'ayina family. Tayagala abaana balala ozimbe byonna pastor Bugingo. Gwefuna lubuto bali baveeko naawe. Naye the more you are justifying to the world. Era nayina X, nenzizaayo ettaka, nenzizaayo kiss, nenzizaayo haga, era nembimuddiza. Kati abala baba bizaayo batya haga bagizaayo batya ne kiss kubanga you are not telling the story that should be. In any case it is unnecessary. Tewali ayagala bimanyi ebyo bawazaayo kuba tewali bujulizi. It is you the producer of the story and it is you who closed it. X taliwo kuogera gwe kamanyi era gwakakasa gwagira eyembozi oba oleeta yaki nti nali 28 dating omuntu wa 52 years. So are you encouraging younger girls to leave boys of their age close to their age? Ave ku 28 or inspiration kati wogamba wayina omuntu go dating nga ayina 52 years. Mbate we natuukayo nendaba bonna baali nabo n'emboozi nga ba 52 awo ne manya ndi mu wrong place. So you needed to go there. Kati waba yakutwalayo nga amaze okwebakako of what benefit okumulekawo? Ye yali amaze otuukiriza kyayagala bw'omala tuukawo nendaba bali banne ne age yaabwe ne manya mi ne wrong place nendyoka nenvaawo. Madam Makula, emboozi is not doing you any service. It is doing you a lot of disservice. At this point of time, pastor naye ayina we yeggalira nga toliiwo n'addamu emboozi z'ababbini ajja ziddamu nga toliiwo kubanga buli ssaawa omukulyetingira doubt mu buki obulamu bwe obwayita. Omanye abalenzi ffenna abalenzi batiitiizi abalenzi tutya kyova olaba nga abakazi mu Afirika tebeeyabiza abasajja byama. Abasajja ebyama babitya. Oyinza okwagala oba tugudu n'ogamba omulenzi omunnange we nali 16 ne twekola ne kazini wange ate olwamala friend we nga naye anjagala naye nga in line of confidence mugenda omumala emboozi ng'omulenzi adduse agamba fe abasajja tuli tufumiintiriza nnyo ku ebyo yayinamu owaatano mu ebiri kati ali ekinaana mugumu. Kubafa abalenzi okwebaka ku mukazi ng'oli 25 oba 30 omukazi ng'ali 50 omanya nno oli buvubuka wabanga omukazi si yakuleese mu kikolwa naye weeveemu ng'oli 20 okwana omukazi ali 50 kizibu nnyo mubalenzi kizibu era si kifunangako nze ŋŋendera mu mitende kati abakifunye batono. Omulenzi nti omuwala nti olaba obeera mwesi 1 omuwala ng'ali mwesi 6 n'akulema just abawala baba ne kirasi bayintimidating abalenzi. So omusajja kyangu okutya ne pulaani ze ne zikyuka singa ayimagininga by'ozookola. This is why tosawasa mukazi ng'abadde yeetunda n'aggamba amanye kiyinza okukuba omutima ewala ne pulaani ne zifa. Susan Makula, kwata milioni 5 oweereze ichuli mbe mwogezi wo. Kolanga abalala wezize embagamba mugenda n'embagamba tunembinyoma
naye weetaaga ikyuli okuba omwogezi wo. Kati ndi mwogezi wa Lakejjo, tosobola buuza Lakejjo kibuuzo nze nga wendi. Ndi mwogezi wa Joyiranda lwakuba maneja we ansasula bitundutundu, maneja Roja, naye nga ndi mwogezi wa Joyiranda. Katale yandi kando Pinki, abaana bonna abato bategedde nkwasa ssente zo ikyuli. Yes, naye toyinza kunyumya mboozi zikutaddemu dawutu wajja oli eno. Kati Suzani oli wano okinaavaamu ng'oli wano nga pasita akulekawo. Tonyumyanyumya mboozi zitajja. Ate awo tetuvuddeewo.